bali mu kulongoosa oli basamba wali mupiira kwegamba babadde nga yabadde nga olusoba holiday oza government ekyongeremu enforcement like nga bonaga nti abasirikale bajje ddo tuddo nga buli muntu bamukonkona ate nze kyanze ndaba mulimu abagifudde weekend naye bakaluna ku lulamba mulimu abagifudde weekend oza kyandibadde ng'ekyerwanda nga bajja nju ku nju ne bakugjayo ne bagamba gavumenti egule enjeyo ne wirubalo kituufu n'enkumbi n'ebiki ekyo kiyamba nti ebitongole bino ebibadde birongoosa ebibuga kampuni ezikwata z'ettenda biki kati kankubuulire gavumenti we yaviiriddeyo ogamba nti bannayuganda beetaaga okwegogola buli luvannyuma lw'omwezi kitegeeza kampani zino zibadde zikola naye nga zikola kitono either zibadde ntono oba nga nazo nga baziwa ssente naye nga zeeriira bweriizi ng'abakozi batono ani agenda obbijja waawo kuba byetaaga biveewo jjukira bano abataagala sasula kasasiro nabo bagenda kwesa advantage batuume okwo bateeko entumu egende ng'ekola ki esi basebo ne bannyabo abatulabako ku Grosh TV nsanyusa obbalabako amanya ne Toddman. Olunaku lwa leero ndi ku Grosh TV nga twala omukisa guno mbeebaze abatufollowinga abasubscribinga abakomentinga abalikinga kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwabaye ddala era tubasaba mweyongerere ddala alaba Grosh TV bannaye mwebali kutulaba mwebali kutugoberera subscribinga nyiga akantu akaliko subscribe buli nkugamba nti subscribing oba ogenda kulaba Grosh TV byeta ogenda kulaba programu zaffe nnungi tusomesa ggwanga amanya n'eddoboozi Nsado Issa kati mwami Issa yes sir ffe ku Saturday twabadde tulongoosa ggwanga nange nabaddeyo kubanga etteeka eryo lyazze bannaye ekyo kye bayita gavumenti naye ekintu ekyo kirabo naye wakkiriza nti gavumenti ekyo ekintu oludde kyaliyo e Rwanda kikola just wano ffe tuli disorganized naye just tebakireese mu ngeri ntuufu naye nga kituuki ate ngeri ntuufu etya nti bakireese abantu anti bakisudde busuuzi nga tebakitegekedde mbuuza batya toyinza gamba bantu beera eggwanga lyonna nga totaddeewo toleese ebimotoka binaano na kasasiro kati ebisaaniiko bwe bamaze obbyera ne babiteekawa ng'oggyeko ekyo okimanyi nti waliwo abagenda okufuula omuze nga kasasiro bamusuula ku ntuumu ziri abantu ze baayeze ono gwe bakungaana nga bamusuula ku ntuumu katumusuula awo pozi ni kye nalabyeko ewaffe wano nga wakavanga ku tawuni kansa awo mu junction awo eggulo gwe bakungaaniza yabaddewo nga mungi naye nga waliwo busha ng'etema ennyama naye nga omanyi ensonga za kasasiro nga kasasiro mungi waali sigamba nti oba nti kino ekintu kirungi nnyo era kituyamba nnyo nti bannaye olina awantu wooyitanga wacaafu naye kyandibadde nga kisaananga bwe bakungaanyiza kasasiro oyo ng'ekimotoka kibeerawo nga kikola kitya kimugjawo nze gavumenti kyereeta kyonna gavumenti egenda otunulatunulamu nga kituufu ekibuga kikyafu ekibuga okumanya nti kyabadde kibuga kyokka oba kale Uganda naye kati n'ekirala kati ffe tugendako mu byalo todi okimanyi ti nootuuka mu kyalo nga wayonja osinga e Kampala n'ekirala balina okwongera buli ebifo byonna ogenda nga babiteekamu zi dustbin abantu bwe bayinza osuula ki n'okuemphasizing abantu nadda n'ekirala kyegamba nti kalica yaffe tetwamanyira tetuli organized nti omuntu ali ekikomando n'asuula wali n'alya ki n'akisuula wali so kyandibadde beta n'ekirala gavumenti yennyini erina okuwenjeyo oba bantu kubeera na mirembe mingi werubbaalu okimanyi kino obeera n'omwana nga tomufaako nnyo atandika okola ebintu ebyekisirusiru mu maka kale katugeze obuyonjo buno obulaba Bobi Wine yayimbako oluyimba nti tubeere bayonjo okitegedde oluyimba olwo teyaluyimbira gavumenti wabula yaluyimba ng'alusindika mu ffe kuba omuntu omuyimbi yena abamusomesa naye tetwakigoberera okweyonja osanga mufe abasajja nga ne gavumenti okuvaayo nti olw'omukaaga lube lwakugogola nga yagambye nefe abasajja twegogole nze mbadde ngamba mwami Issa gavumenti kino ekintu yandikikoze nga buli kanaku
gulira mwami Isa buli kanaku kino ekintu kyetaaga nga buli lunaku nga ssaawa 12 tonnagenda ku mulimu vaayo era nedda kati genda okole kisobola okubeerawo oluvannyuma lw'omwezi lubeeremu lwa 6 mbadde nsaba Oweekitiibwa Nabbanja Pulezidenti Museveni na bonna abakola ku nsonga eno ensonga yeetaaga kukwasibwa n'amaanyi buli kanaku bannaye waliwo anti kati mwami Isa nga tonnagenda mu kibuga gy'okolera sooka okwate olweyo oyera ekibuga oyeraawo wennyini maaso gaawo abantu babadde bayonja we bakolera naye ng'ekyenjawulo nti wayonja kano akabalaza akungaanya kasaasiro oyo gwafunye mu kabalaza n'abiteeka wali mu mwala okategedde oba n'amuteeka wali ebbali we batamulaba oba kwegamba ne watabeerawo kitundu nze ngamba kugana amaduuka gonna nomanya nti amaduuka gano gali 8 bo nga bo basobola okwekolamu omulimu ne bagula pipa okategedde ne bateekaawo pipa nga dustbin oyo gwe bakozesa nga n'oli okuyitawo ng'ali ekikajjo nga beekolamu omulimu nga tosobola suulaawo kikuta kya kikajjo nga bamusuula mu kimu dustbin kati gavumenti we najja ng'eraba ekintu ekyo ng'abantu beetaddemu obuyonjo baffe bennyini twetaddemu obuyonjo obwo ojja tuuka nga teva nayo nti oba buli n'ekizibu ekirala eky'omwami Isa ebimotoka bya kasasiro birwawo okunona kasasiro anti emotoka zino eza kasasiro ziraba ndowooza oba ntono katugeze wano Nansana ng'eriwo ng'emu oba nga 2 oba 3 kasasiro n'abeera awo n'amala wiikisi mmeka basobola otwongerayo gavumenti esobola otwongerayo n'ebimotoka ebyo ebya kasasiro nezibeera naye emotoka ebeera emu neekolanga wano Nansana wano kati oluusi ekoze sayidi zeeno eri negenda akolayo bweti neyeegaba naye kati kino nga wekivuddeyo nti twegogodde kasasiro mungi okimanyi kino kati oyita wano distance wano waliwo distance nga ntono nnyo n'osanga entuumu endala eyaki eyakasasiro n'ogenda n'ogisanga wali kati abantu we bakungaanyizanga kasasiro babadde balina okumuteera bano ba town council bamulabira okategedde kati ekitegeeza kye tusaba nti kasasiro ali mu mabbali eyo ebimotoka bigende nga bikola ki oluusi bamutadde wano oluusi hoteri eri wali kasasiro ali wano balwawo munona just kwongeramu bwongezi ki n'ekirala kyembuuza kasasiro oyo gavumenti erina kyesobola mukolamu kubanga gye bamuyiwa watuuka ne wajjula kati nawulira mbu ekiteezi wajjula anti kati kankubuulire nze kimmanyi nti gavumenti yagulako ba n'ekitundu ekirala ekyokuyiwamu oba kasasiro ng'oyo bano abachina Pulezidenti Museveni beesibanda awaana mu bainvesita kasasiro oyo talina kyasobola kukola ng'amasannyalaze oba ekintu kyonna nga kiri productive kasasiro oyo aba avunze bulungi ekyemanyi asobola okukola ne manure kisoboka nga bamuteeseteesa abantu walungi anti kasasiro alimu ebika mulimu bipampa bino ebitavunda mulimu obuveera kati ebyo tebalina kye basobola bikolesa ebyo kati katugeze mulimu bano abakungaanya cotton ziti oba soft bamuyita soft ebimu babijja mu kasasiro mulimu ebintu bano abakungaanya obutupa abakungaanya biki nno mulimu zi bizinesi nnyingi abantu mwe bagenze nga baki bazijja mu kasasiro omwo osanga omuntu ng'ali mu kasasiro ali mu kunoonya bugoyegoye oba buyita soft ng'oli ali mu kunoonya buveera mulimu nno n'ebiveera bye bakungaanya nga biri wali ebbali kampuni zikola ki balina engeri gye bazibalamu abantu bangi bakozeemu zi bizinesi n'osanga oli nga bizinesi agijje mu kasasiro ekitegeeza nti kino kigenda kuyambako n'abo abanoonya ebintu ebyo nti oli agamba kangende ku mmungu wali bagiyita entuumu tebannagijjawo kangende nziggyemu byenjagala okitegedde naye nga n'ekyokulala nti bannayuganda bannaaye ekintu wekijja nga kiri sirias banaye tukifuule sirias nalabyeko ng'abamu bali mu kwesambira mupiira kwegaba balinga abaabawaddemu eddembe nti baatuwaddemu abatakyagadde kwegamba mulimu kituufu ekintu eky'obuyonjo ssanyu naye mulimu okugamba kati gwe obeera n'omwana n'okeera ku makya omanyi n'omugamba longoosa wano ye n'atandika okuzanyiramu buzanyizi oli n'atandika kwegamba bali mu kulongoosa oli basamba wali mupiira kwegamba yabadde nga oluusi oba holiday oza gavumenti ekyongeremu enforcement
like nga bonaga nti abasirikale bajje ddo tuddo nga buli muntu bamukonkona kwanze ndaba mulimu abagifudde weekend naye bakaluna ku lulamba mulimu abagifudde weekend mulimu n'omulala yakubidde mukyala we simu n'amugamba oza kyandibadde ng'ekyerwanda nga bajja nju ku nju ne bakugjayo ne bagamba gavumenti egule enjeyo ne wirubalo kituufu n'enkumbi n'enkumbi ekyo kiyamba nti katugeze in case nti tugenda kulongoosa Nansana nti mugende ku district mugende iziti ku town council mujjewo ebikozesebwa ebyo mujjewo enjeyo mujjewo wirubalo zemugenda osomberako kasasiro ati tuba tutandise kwegogola mulimu ebintu ebitandika okukola nakyo tusaba gavumenti ekole etya ekituyambeko kati ate kyembuuza ebitongole bino ebibadde birongoosa ebibuga kampuni ezikwata zitenda biki kati kankubuulire gavumenti we yaviiriddeyo ogamba nti bannayuganda beetaaga okwegogola buli luvannyuma lw'omwezi kitegeeza kampani zino zibadde zikola naye nga zikola kitono either zibadde ntono oba nga nazo nga baziwa ssente naye nga zeeriira bweriizi ng'abakozi batono otuuka mu Kampala ekibuga ekikulu ng'akunyiiza banaye Kasasiro ali wali ate nga ye Kampala waliwo w'oyitira ng'owulira ekivundu kyennyini naye nze ngamba kino kigenda kuyambako nti n'endwadde eziva mu Kasasiro oyo pozi eiza nga Kasasiro oyo bagenda mukungaanya nga bamulekewo kati saawa zino omulimu gwe batannajjawo mu bitundu ebimu kitegeeza nti oli atunda wali ennyama nti enswera eziva wano eno jjukira enswera zijjako ebicaafu ate enswera ezaalira ku kintu kize kyenjagala ommanya ebimotoka ebigenda oyoola Kasasiro ono gwe bayeze ku lw'omukaaga byo bijja ddi kubanga nzeyo gyepita ndaba abantu bayeze ebintu biri awo bingi biyitirivu naye ekyo kiva ku nteekateeka ebyo ani agenda obbijja waawo kuba byetaaga biveewo jjukira bano abataagala asasula Kasasiro nabo bagenda kweseeya advantage batuume okwo bateeko entumu egende ng'ekola ki nedda ekitegeeza nti emmotoka zino nabo balina oziteekamu amaanyi nga bwe batadde mu bannayuganda okategedde okulongoosa nti tuli mu kwegogola kwetereeza ekyo ekintu tekirimu nno na gavumenti tekirimu bya bufuzi lwakuba nti ffe tulimu ekintu ekya endowooza embi gye tulimu wano e Uganda simanyi oba entegeera yaffe nga nange mwendi oba yentono nti buli gavumenti ekintu kyereeta tukikuba ati gavumenti olumu ereesa ebintu nga tebiteeseteese bulungi n'ekisuulawo busuuzi kati nga kino yekisuddewo busuuzi kyendabawo nti pozi kyetusaba gavumenti kyeba etuyambako nti erekere tusuulako busuuzi ekintu nti esobola oteekawo olunaku ebirango ne biyita nti ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda kukola ekintu bwe kiti okitegedde nti kwegamba omuntu n'abeerawo ng'akimanyi jjukira mulimu mu byalo eyo abantu nga tebalina mativi muli mu byalo eyo ng'abantu oluusi tebalina kaki bulediyo nga lediyo zaaweddeko amanda kwegamba omuntu n'ajja buzzi n'ayingira mulimu bano wamanga mulimu omukyala ng'agenda kuzaala ekiro ekyo mulimu bano katugeze nno omulimu naye babagambye babeere ne zikaadi mulimu abatalina zikaadi naye ng'emirimu gy'amaanyi nnyo oluusi oba oli awo ne mubeeramu n'abannaddiini okategedde kati mulimu abaseveniside sibeeba abaseveniside basaba kuki lwa mukaaga kati ekitegeeza nti ekintu kino kisobola okubanga kisobola okukosaamuuko ku bano abaseveniside ab'eddiini lino nti ye akola emirimu gyonna lwakutaano okategedde akola lwakutaano kati ku lw'omukaaga omuseveniside tagula omuseveniside ku lw'omukaaga tayonja tayoza kintu kyonna abeera bubeezi alina agenda akola ki kusinza okategedde alina agenda kusinza ate ffe wano nze kyemmanyi 100% eddiini ery'ekizungu lyatuyingira nnyo era osanga nga kigenda kyabakosezaamuuko ate olaba otya ekintu kino gavumenti neyongera n'ekigaziyaamu nekitakoba mu kwera kwokka wabula ne bongera ne bakebera ne measures endala ez'obuyonjo okugezanga muno mu kibuga ali abantu abatalina kaabuyonjo ekyo nekankubuulire lwakuba nti oba kyakakkana mu bukakanyi ffe waffe mu kyalo ayi katonda wange
ewaka mu kyalo Katandaalo Kabuyonjo osanga mukazi Obutandaalo wano mu kibuga tebatera ati kati wulira ebintu ebikola obuyonjo olina okubeera niwooteeka ebintu bino ebintu bye twogere no Grosh TV tusomesa omanye ebintu ebikola obuyonjo anti kati wano mu kibuga ennyumba omuntu ajja kuzimba ennyumba nga ataddemu nafe wano mu kibuga tuzimba nga mulimu sinki ekiyungu omubuuza Katandaalo naganze sina Katandaalo wabula kapubodi yange yiyo waggulu unagipanga awo nabagizimbira ku kisinge fe bino bye twogera tetwogera ku kibuga kyokka twogera ne ku kyalo twogera Kabuyonjo omuntu akali n'abazirina nabo bagezeeko ziyonja kubanga kati mwami Yiisa omuntu era aba ne Kabuyonjo naye ng'emala weeks 2 nga tegenzeemu koovu ka sabbuuni Kabuyonjo nejjula noyita awantu nga erinnya lya Kabuyonjo n'alityoboola neefuuka Kabukyafu ekitundu kye nayitamu nga Kabuyonjo ndowooza ejjulidde okumala omwezi nga mulamba gamba bino bitambula safaari simanyi oba kikola gaba nebyo tutambula safaari nina bwe twapangisa ruumu nga bw'ogenda mu Kabuyonjo ovaayo engoye zonna era ziwunya Kabuyonjo banaye ekintu kino kikwatire wamu banaye obuyonjo naffe abasajja mulimu osanga musajja muno n'ogamba kamuwe buwi ssente naye nga mukyafu banaye gavumenti weevaayo nti kuyonja naawe gamba nti tweyonje okategedde ekintu tukijjemu feeling tweyonje bannaaye yonjeewo abakyala muyonje okimanyi nti n'omukyala abeera n'ewaka n'akola gwa kufumba bufumbi mmere nga tamanyi nti n'okuyonja gyekuli ennyumba nebeera kati fe abasajja otulaba obeera mu nnyumba nga just otwala tulo emirimu gyatuwasa dda gyatukuba embaga naye kati gwe omusajja oli mukunoonya 10 kye munaalya ate gwoba oyera gwoba olimaalima kaawo naye gulo nakulabidde akatogo olowooza ziri ensi anti baavuddeyo nabadde mu ddinisa wali nendaba nga ab'obukumbi we bawalaawala mu mabbali mu lujjaawo neŋŋamba naye olowooza mwami Yiisa olowooza kino ekintu kiyambye abantu naye olowooza anti kati nina amaka ge nalabye nga osanga nga balina omwala gubali mu maaso naye nga gutuka emyezi nga gwazika waliwo omwala nga gwazika tawuni kanso oba yeguvunaanako naye fe oluusi fa abamu awo fa abakkamu banaye tawuni kanso tawuni kanso lwaki esiba abantu ng'omwala ate nga mu buvunanyizibwa bwayo kubanga nina gwe nasanga awo nga baagala musiba bamusangaayo agogola omwala gwa kanso naye gwali mu maaso ga poloti yaabwe nga kanso emugamba mirimu gyabwe naffe awo olaba waawo anti kati obuzibu kati fe ewaffe awo waliwo n'omwala gutuli mu maaso waliwo omu eyagula poloti kati nga akola oba mu gundi n'agamba nti ne bakusanga mu mwala ogwo ng'ogulongoosa nti oli oba osima poloti ya muntu naye kaakati ate eyagulawo nga wamukiwa akola mu kitongole kya gavumenti ate kati ate yatangira okulongoosa omwala okategedde akantu ako yajja n'agula poloti n'agigulira ddala n'etuuka ku mwala kati mwe muva eri ne mugogola omwala guno ne muyiwa eno bikazambi kati ye agamba muli mu kunnyonoonera poloti mugisima naye ng'ate ekituufu eri kuki ku mwala kati ekitegeeza nti emyala gino egivunaanyizibwako ku tawuni kanso ndowooza ne mu nnaku ng'ezo bwe zityo banaye gigogolweko ennyumba ezimu tezandiyingiddanga na mazzi oba enkuba eneetonnya naye emyala gyazibikira ate ŋŋamba bwe kiba kyetagisa bakuba kibukuba bakube kubanga mulimu ebintu bye twesewalizamu naye nga biyamba ffe bwe bukya ku makya n'olwala gavumenti si yebeekosebwa okitegeera gwe omuntu nga gwe gwagenda okusipendinga ssente mu ddwaliro gwagenda emirimu gyo gigenda ssannyalala so nze ŋŋamba ebintu ebikwatagana n'obulamu kyo gavumenti we kiba kyetagisa buli muntu mumukonkona mujjayo na kibooko nze ŋŋamba bakikole tonzijukiza kubanga kaakati bayitayo lwengo bayiza waliyo omusajja vidiyo eyo nagirabako omusajja akeera ku makya nti budde bwali bwakulima luguudo obanja naye nga bulungi bwansi naye oli omwami omulaba ng'akusanga otudde ne mukyalawo n'agamba okola kyawo nga mulongoosa kiboko lwaki oyagala ssebo nze badde ŋŋamba kubanga n'ekitiibwa kigenderewo nze badde ŋŋamba ebiseera ebisinga Abafirika ebintu eby'emirembe tetubyagala bulungi kati gwe weebuuze
government ziri ezensi ezikulaakulanye za controllinga zitya kati kwekyo okulabirako ng'oggyeko wano mu Kampala ebibuga ebirala si kyangu kumala galya kintu nomala gakisuulawo okoze kati by the way n'ekyo ekintu nze kindimu nze sobola kugula lyenvu nendirya nga nvudde awo bunanyini yalitunda oba ffene nze ndiraawo kubanga swalamuko naye n'osanga omuntu ali mu kulya kikajjo atambula okuva kuno paka kulya agenda alya wasoola nze ngamba oyo aveeyo ayere n'obwo obudde nga mwolwo olunaku lwennyini n'ekirala tukyekolemu ekyo n'ekirala ne bano abatunda ebyokulya ng'emmere mu butale balekerawo otunda amatooke agaleko ebikuta biki omuntu baveeyo omuntu wajja ne kugulako amatooke make sure nti ogampaatira tontikka kasasiro wakati ogenda kumpa amatooke ngende n'ebikuta ebyo wakambi waate kasasiro alina embuzi ze zaalunda mpozi ekyo mulimu olinga amatooke ng'ateekako wansi abakyala abo balina engeri gye bagira mpozi ekyo naye wemba sikuseetaaga biwata byo ngenda kukusaba tompakira biki kijja y'amahoteri ez'eggwanga leka nkubuulire yiisa leka nkubuulire yiisa ensi eziri developed tebakyagula ebyo mbwe amatooko agaliko ebikuta biki banenkya tuddemu tulongoose nedda olaba otya enyinza okukkanya nakyo kuba abavubuka abamu bamputtu kubanga ebiseera ebisinga omuvubuka oba n'amaanyi kubanga senga bagaye nti bakubye omukadde kibooko ng'aganya olongoosa nandikwatibwa ogamba omuvubuka naye aveeyo akube aveeyo akuba ono yabadde amukuba ate takkirizibwa kuba musirikale ogambye nti singa bakubye mukadde ng'ogambye omuvubuka aba n'amaanyi agakola otegera kye nkugamba nti omuvubuka oyo yabadde emyaka emeka ayinza oba alinga mu myaka 2 n'akatambike nalabye kaakati omuvubuka oyo yakitegeddeko nti olunaku lwakulongoosa nendako nziramu kibuuzo kyakubiri omuvubuka oyo teyabadde munnamawulire nti yabadde akavalinga mawulire kiki ekyabadde kimuyimiriza okongoola banne nze kagaye mwami Yiisa nze newe twabereranga eyo nga tukola emirimu gyaffe nze twapootako twakuba ku bbulooka naye nga ekisinga okunkuulako waya kwe kubanga tuli mu layini ya ttanuulu tukola kwe ng'otukongoola osegasengezako kugamba ekintu we kiba kyaggwanga mwami Yiisa n'abantu ab'amannya nabalabyeko nga bakwata enjeeyo babeere ekizampu kati omuvubuka oyo ng'ali wamu n'abantu omuvubuka oyinza osanga bamugambye eby'emirembe n'agaana bane kwekyo mulimu bano abazanyiddemu omupiira mulimu bano bayimiriza emmotoka eri mu kulanga kale katugeze nti eri mu kulanga nti bannaaye ey'ebidongo bannaaye tulina okulongoosa tuveeyo tulongoose ne bagiyimiza ne bagamba togenda ayita wano nga tukubye luyimba lwani lwa Bobi Wine okitegedde ekyo kya butonde so nze mbadde ngamba Madam Grosh nze mbadde ngamba poliisi enforcing etteeka eryo likolere eddala kubanga olaba omuzungu agamba if peace refuses apply force poliisi sigiwagirangako n'olunaku n'olumu ekuba abantu naye ku kino eky'obuyonjo omuvubuka oyo babadde batuufu omugonjola kubanga yabadde agenda aleetera ne bavubuka abalala okumera amawaggali bagaana okwera ate ebintu bino ebijja mu ggwanga ate nga obuyonjo jjukira bakikoze ne bagamba buli muntu longoosa wuwo waliwo gwe bakase ne bagamba nti jangu ku paalamenti obalongoosa wano kitegeeza owenansana alongoose nansana kati kitegeeza omuvubuka oyo yabadde kimuvunaanyizibwa kuba nsubira musajja mukulu ali above ate bannayewulira tebamenye nti ab'ebitongole be bagenda okulongoosa wabula bagambye ab'ebitongole bajja kuba wamu naffe okitegedde bajja kuba wamu n'ab'ebitongole bannayuganda era ku lw'ensonga eyo nze ngenda kuwa ekyokulabirako bwe twalinga abato maama oba bataata baffe baatuwanga emirimu egy'okukola naggamba ojja kusiimuula enju ojja kukola kino ku ssaawa 7 ojja kukola bwoti era bw'akomawo nasanga olina ky'otaakoze ng'omuzadde yali waddembe okukwatamu kibooko n'akola ki n'akugunjulamu so kati omuvubuka oyo babadde bamugunjulamu babadde bamugunjulamu Yiisa ebintu ebiri mu ggwanga lyaffe bino nti bibadde tebibeerangawo ate nga tubadde tubyetaaga wabula nti ekintu we kijjanga kipya buli omu aba n'endowooza ye okulongoosa Uganda kibadde tekibeerangawo okulowooza ebyafaayo bya Uganda nti oba olunaku lujja kukya bwe luti lukye nga balina okulongoosa Uganda nti Uganda
nti nga buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi balongoosa ekyo nze ndabanga oba ekyabadde ekipya kubanze gwe mulembe guno gwendiko nze kunze nga nze emyaka gyonna gye mbadde maze kibadde tekibeerangawo tuvola buli avaayo akitaputa bubwe mulimu abagamba kirimu gavumenti mulimu abagamba tekirimu politics anti wulira ekyo kiva ku ntegeera y'omuntu omanyi omuntu yenna ayagamba gavumenti eyagala kulaga nti ekola okitegedde bw'olwala gavumenti yebekuviiriddeko kati kyolina omumanya nze kyemmanyize nga nze entegeera yange kuno ku nsi gavumenti I mean buli muntu afanga munnayuganda gavumenti ekola losi era ng'oyagala okumanya nti gavumenti ekwagala ng'oli mulamu weeteekemu omuguwa oba omuntu yenna alina akusanga ng'ogenda kwetta okategedde bwe bakukwata bakusiba olw'ensonga nti gwe okola kyamaanyi nnyo ku gavumenti kuba gwe gavumenti ate gwe woovaawo ekitegeeza obanga agamba nti ne gavumenti tojja naye eveewo kubanga gwe okola okubeera ekyo okubeera gwokola Uganda abantu be bakola ekyo kati ekitegeeza nti gavumenti erina access nnene nnyo ku bulamu bw'abantu wevaayo negamba nti tuyonje tukiteeke mu nkola tetukiteeka mu byabufuzi erina okulambula amalwaliro banaye twejjanjabe kuba n'omuntu yenna osobola okubeerawo nti olina okwejjanjaba okitegedde naye mulimu omuntu alwala n'agenda n'agula empeke za 5 naye ng'obulamu alina ebyobugagga biri mu kawumbi oba biri miliyoni 5 oba mu 100 naye n'ogula empeke z'ebyo tomanyi bulamu bwe buyimiridde ekitegeeza nti kino byonna bikwata obuyonjo bulamu obujjanjabi bulamu ate era gavumenti yekwatagana ku buyonjo obulamu bw'abantu abantu bayimiridde batya gavumenti wekizuula nti abantu b'e Busoga balwadde bandwadde eno netajjumbira kuteekayo ddagala lijjanjaba bulwadde obwo omusango gudda ku gavumenti anti era wembadde nzijja wennyini mwamiriisa kubanga weetegereza era ebirwadde byonna ebisinga okujja biva ku buki ndwadde entono ezijja nga nezivudde ku buki kubanga kati weebuuze Ebola bwajja ava ku ki era obukyafu kolera bwajja ekitegeeza nti envunza bwe zijja byonna banenyaani banenya gavumenti era gavumenti ebeera ku pressure okulaba ng'abantu tebakola ki ng'ekooye so nze ŋŋamba gavumenti abantu kuteeka ku bintu by'obuyonjo gavumenti eyongeremu amaanyi n'ebitongole ebirongoosa KCC na biki kasasiro mulekerawo mugogola mu myala nga mumulekaawo okitegera nze eri gye mbeera bajja ne baleeta bano ab'ebitiyo ne bagogola omwala ettaka ne baliteeka mu koolaasi ne lifunza koolaasi okitegera kye ggamba ne babiteeka mu kkubo ebitaka ne bimalawo omwezi nga tebabinonanga bw'obakubira essimu nga bababuuza mulinamu ku mafuta bannaye mulekeraawo omuzoogo tugenda baleetera balamu baka twakizudda abasobola twakubira abasajja essimu nga tuyodde ebintu labayo enkuba yagenda netonyemya ne gizibikira ne tukubira abasajja abo nga ffe twekozeemu omulimu ne tubagamba ettaka lyetaaga yola ne batubuuza mulina mwezi amafuta minisita Balamu abantu bano jangu obakoleko ekintu kye bakola si kituufu emmotoka za gavumenti kitegeeza gavumenti evunaanyizibwa bbawa amafuta mukowoole okitegeera ebisaaniiko baneiba abateeta ebisaaniko ne mbisuula ku bikomera bya bannammwe nammwe mukirekeraawo nze eri gye nsula mwamiriisa waliwo abantu ababivumbulidde omuze bajja n'ebikutiya bya kasasiro n'akiteeka mu maaso ga fensi yo n'adduka ogenda okukera ku makya ng'aliwo ebikutiya 3 ekyo nakyo kikome si kirungi n'ekirala ku nsonga endala nga yo yeekuusako katono ku ky'obuyonjo ekya security Uganda batugamba amasannyalaze gaffe naye tusiiba tukaaba abantu insecurity abantu babatemula lwaki buli kati k'amasannyalaze tebagenda nga kamera ziyinza oba ez'ebbeeyi tebagenda nga basibawo amataala ne bagobawo enzikiza kwegamba omuntu crimine yandyekwesi naye bannaaye kambuuze amasannyalaze gaffe lastatod wulira naye bannaaye nkuwadde omukazi kituufu gavumenti buli kimu yeyina okikukolera naye twebeereremu nako nkuwadde omukazi nkuwe n'ekitanda n'emisolo egisasulwa mu ggwanga mungi mwamiriisa wano mu Uganda ekisinga okuleeta omuntu kantooloozi si ndwadde naye n'emisolo sooka owulye ekyo nze nagula omuti
nenguteekaawo okategedde nenguteekako amasannyalaze negajja wa mu nyumba nagula ekitaala kya mitwalo egi nga ggwe 3 mulimu ebyetaano weebale nnyo wataasa community negobawo ababbi insecurity naye nammwe gwe ku lwaki tolaba omuti ogwo ewammwe nogamba nti naye ebitaala bya mitwalo 6 kati sawo zino ebintu anti kakati mwami Isa kankuwa ekyokulabirako ffe eri mu zone ewaffe gyensula twali twekolamu omulimu nga tusibye ebitaala tugobe obubbi n'obunyakuluzi bw'amasimu na biki ekitongole ky'amasannyalaze kyennyini kiri ekyagenda umeme si kino ekiriwo saagala kiwaayiriza naye kiri ekyagenda ne kigenda nga kijjayo ebitaala byaffe nga kigamba mbu tetwafuna lukusa twamala getumiikiriza ne tukola ki naye ng'ekintu kye tukola buvunaanyizibwa bwa gavumenti nedda ebitaala ebyo biraba ekitaala ekyo bw'okiteeka ku mmitayo okitegedde oba okisasulira okwaka pozi ng'okitadde ku direct awo kiba kikola twali twabisaako sensa kubanga ffe twawandiika ebbaluwa mu ofiisi ye Nankulabye yetutwala naye tugamba tetubagaana nga abatuuze mulina okwekolamu omulimu twali ku chairman Eros kati kagambe kino twakola twali ne chairman Eros Mwami Mukiibi George bino byenjogera gyebiri ne tuwandiika ebbaluwa ku bulanchi ye Nankulabye ne batugamba mumekinge sure nti amataala ago mugateekako sensa ng'emisana gejjako ekiro ne geeteekako kituyambeko kubaga agaffe twali tugasibye direct pozi kye baabeekwasa nti twali ku direct nga tebagasasula naye kino ekintu kitaasa ggwanga kubanga olaba tukkirize tugaane buli muntu wano mu Uganda teri atawa musolo naye abantu sebannategeera nti waliwo ati nze ngamba message yo yandibadde bweti ng'osaba gavumenti oba esaba umeme umeme yagenda tusaba UEDC emiti egiri mu kolido oba egiri mu kkubo w'oyingirira egende ng'egiteekako ebitaala oba seetu ebawe eggundi ebbeetu oba bakiyita beetu ebawe eddembe olukusa olweteerako ebitaala okwewala ababbi kubanga wona akiteekako gwe nga ggwe UDC era egenda agamba omenye etteeka ate nga kituufu era oluusi oba omenye etteeka kuba okitaddeko direct kuba ebitaala ebyo binywa nnyo okiteeka ku mita buli wekyaka bwekiti oluvannyuma lwa ssaawa nga 2 kiyinza okuba unit kyobola naffe tetwabisiba ku mita naye twabisangako sensa kubanga baatugamba ab'Enankulabye timuteekeko sensa kati kino tukikwatire wamu UDC ero tusaba fe abamu tetwesobola okategedde tusaba mutuwa olukusa tusobola okwesonda ebitaala ebiyingira mu mabbali ne ku makubo oluusi waliwo okubira ekoona bwoti ng'ova ku koolaasi naye nga waliwo akaziko twesondengamu akasente tugule ebitaala kubanga amasannyalaze gava mu nsi yaffe oba oluusi mututeereko ebitaala kubanga emisolo gyetuwa mingi Mwami Isa wane Kampala omusolo guyinza okusuula eddalu omusolo waliwo oguva ku bintu exercise duty waliwo oguva ku bizimbe waliwo oguva ku bikenderezeeko ku namba zino ze tunyigirako amasannyalaze namba nnyingi mutukenderezeeko ku namba tokeni nebeera ne namba kumpi 14 mutukenderezeeko bannaaye zibeere enamba wakiri nga 10 okategedde n'ekyokulala banaye amasannyalaze gadduka UDC amasannyalaze gadduka okimanyi ti nooteekako amasannyalaze ga mutwalo ne bakuwa uniti wano basobola okuwa uniti nga 15 ng'omwezi gutandika naye muba mwakaakako ennaku nga 10 ne gaggwako simanyi oba buzibu buva ku ki oba mita zaffe ze tulina zenfu mujje muzitukeberere bwe ziba nfu musobole otuwa mita ennungamu ezitasobola kuba amasannyalaze banaye amasannyalaze gadduka okimanyi ti nno nze kennyini kamakoogera amasannyalaze tugaliko 3 naye mwezi tusobola okukozesa amasannyalaze ga mitwalo nga 5 amasannyalaze gadduka oba fe abagakozesa abafumbirako nze nsembayo nga mbagamba bannaye tujjumbire okulongoosa eggwanga ebintu tubijje mu politics kyo kyakulongoosa ggwanga ntumiddeko maama Aloni ebakaawo opposite police mukyala akola ku stationary atunda mpapula bannaye mugende muwagire n'ebyokunywa ate nno maama Aloni lekera okumpa bugundi bwe obw'ebitaano mbugobye kantumire
kantumire ku kyaliwa nga nsala akaviiri kano kemulaba mu kamera bamuyita Kaddu ali awo nansana nga ku transformer ku kyaki y'Abadiventi nkutumiddeko nnyo ogenda n'onsala akaviiri n'enzira buto abakazi ne banneegomba ne balowooza ndi wa myaka 18